omutaka w'ettanda ng'ate ekyo kiringa kitamumalire era taludde wuuyo agwiridde abavubuka Paulo Diba, James Musisi ne Julius Kavuma nabo atandise okuba balembirizi. Wamma ggwe bakaawo nawo ne balyoka bategeerera ddala nti okuggyako ng'abalamazi basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi, Walumbe yali ajja kujja ng'abayunja butooke kinnoomu okutuusa bonna we bandimaliriddwawo ddala. Kyekyava nno kisalibwawo abalamazi babe bakusitula ku lunaku olwaddirira. Akawungeezi ako ng'ekyabalamazi bakusitula, John Damulira yagamba banne nti ennyama kasitebaggwangako tebalonzalonzanga okulya omulambo gwa nnyina ne mwannyina Suzaana. Ekyo kinnumya nnyo nnyo omwoyo, naye bannange tewali kirala kyonna kyakukola. Bw'atyo omwana mulenzi oyo Damulira bwe yagamba banne. Bakaawo nabo banne bonna beewuunya nnyo okulaba okwagala, okwewaayo, obugumu awamu n'okubalumirwa muvubuka munnaabwe oyo Damulira be yali abalaze. Mu matulutulutu g'olunaku olwaddirira, Katumba, Damulira ne Waswa baazukuka ne betegekera okulamaga olugendo lwabwe. Beesabika ebigoye ebigumugumu ne baggumira bulungi, ate ne ku maaso gaabwe ne bawagikako emiwaani. Waswa ye yabinikibwa eggugu omwali entanda y'ennyama eyali ebaliriddwa nti bonsatule ejja kubamazaako ennaku ennungi 10.